Emyaka nga 8 emabega nga Ssekabaka Tembo yalamula Obuganda yalina abaana be babiri okwali mutabani we Kigala ne muwala we Nazibanja. Olunaku lumu bano baamunyiiza era naawe ekiragiro baggalirwe mu nnyumba nga teri kufuluma okutuusa nga kkakkanya obusungu. Bwe wayita akaseera n'abaggulira, Kigala yali atiise Nazibanja ettu, amawana agaatiise nnyo Tembo. Mu kwebuuza eky'okkolera abaana, abalangira baamuwa amagezi abatwale ku lusozi Waluse e Bulemeezi okutuusa omumbejja lw'alisumulukuka. Kyokka ng'empisa ya Buganda bweri, amawemukirano gano gaalina okumalibwa era nga kino kyali kitegeeza nti Nazibanja alina okunywa oluzaala ewa Nagadya enkumba okutuusa ku ssaawa y'okuzaala esembayo. Ono yavanga Bulemeezi okugenda enkumba ewa Nagadya. Ebyafaayo binnyonnyola nti mu nnaku ze ezisembayo yalutindigganga bulijjo okwolekera gy'anaanywa eddagala, kyokka embeera n'emutabukako ng'atuuse e Buwambo we yafukamira okuzaala omugga Lumansi. Mu kifo kino ekiyitibwa Jjinja Mawuuno we waali eddwaliro ly'ennono eryayitibwanga Mawuuno, era omumbejja baamuddusa Zambwa okumutuusaawo embeera ekkakkane yeeyongereyo. Kyokka wano nawe ebisa tebyamuganya era nga wolaba amazzi gano wennyini kigambibwa nti we yafukamira okuzaala omulongo waswa Mayanja. Mayanja gwe muggo gwayuugumizza ebyalo ebiwerako ku nkomerero ya wiiki era nga kirowoozebwa nti ntandikwa yaagwo eri wano naye nga kiwanuuzibwa nti musunguwavu. Nsisinkanye alabirira ekifo kino ekiyitibwa Jjinja Mawuuno nga kisangibwa mu ggombolola y'e Nabweru mu disitulikiti y'e Wakiso nga ye mulangira Luwangula Basajjansolo. Antegeezezza nti Mayanja ono obusungu azze abukuŋŋaanya okuva ku mulembe gwa Ssekabaka Daudi Chwa abaali bamulabirirako Namulondo bwe batunda olwazi okwali ennyumba mwe yazaalibwa. Eddwaliro bwesigala ligenda mu maaso okutambula nga bwe gayo mu mwaka gwa 1936 Ssekabaka Daudi Chwa bamukumpanya abataka ejjinja ne balitunze libaddewo nga lyasibwa. Bwe jjinja lino okwasibwa kwalyo kwavaako okutwalibwa kwa Ssekabaka Daudi Chwa, kale bw'atyo nga naye embeera ye gyagenda musinyangu ate ne Ssekabaka Luwangula Muteesa naye era nga ejjinja lyerimu. Oluwonko luno kye kyali kifuuse ekirombe omwasimwanga amayinja agasaanyawo n'ebyewuunyo mu nnyumba eyo. Mbunno waliwo ekyamagero ekyaliwo ensolo bwe yatambula okuva wano neyoolekera embuga okuloopera Kabaka. Akaliga kaatambula ne kava wano ne kagenda paka ewali Ssaabasajja ne kamugamba olusozi lwa Naalongo balutunze luliko abaana abalongo abakulu mu Bwakabaka bwa Buganda era eddwaliro ekkulu. Bwakabaka bwa Buganda bugenda kubutaabutana nnyo naawe toyinza sigaza mirembe. Ebintu byayongera okubijja abamu ku balangira bava mu Ssekabaka Kigala II bwe bajja ne babuzaabuza omukulu ono oluvannyuma lw'ekimba okulijja kitaawe eyali agezezzaako okukitaakiriza. Nayina omulwadde ng'ate muliko buli kadde nga mutwe ekyokweraliikirira ku kifo n'okukkiririza mu bantu abaali bazze nga sikiinaako buzibu nga ngamba tukwatire waki wamu okulaba nga ekibanja ky'oli kyali akolerako emikolo n'ennono ye gy'amanyi obulungi gy'annyonnyodde abantu ebiseera bisinga mbu ffenna tugasiza wamu twongera okukiwa ekitiibwa. Bannange saamanya mbu mu 2015 twali tumaze okwaniriza babbulooka b'ettaka. Bwe weetoolooza amaaso tolema kulaba mayumba ageetoolodde olusozi kyokka nga n'agamu gaazimbibwa ku kabenu k'olusozi ng'akadde konna singa Mukama tazza bibye gandiwanukayo. Batulaze n'ennyumba eyazimbibwa awaali ejjinja ekkulu emyaka 25 emabega wabula nnyiniyo n'emulema okumaliriza. Ziti mu kanisa zino we tulyogerera bazimba nnyumba zigenda mu maaso naye nga abazimbamu tebamanyi nnono ya kifo ekyo. Emidumu gya kazambi gitunulamu mu luzzi olwo kubanga ekifo kiri ekyasigalawo wakati mu kutaasibwa okwasibwa. Luwangula mukakafu nti ebikolwa nga bino bye bisinza okunyiiza omulongo okutuuka okuggyayo enjala. Kubanga essaawa zino ayinza okuba ayita mu mazzi ng'alumba bantu naye atejjukira ayinayo engo eyinza obutatambula ng'ogiraba naye neekutuka kutuusa. Ennyimba eziruma abantu ba Buganda ezimu tezigenda wonera mu malwaliro. Mubuuzizza obanga omulongo yalabula. Bbanga lyonna atubuulidde entambula ye
n'atugamba lumu ngenda kubalaga embeera zonna nga bwe zirina okuba kuba abantu bandaba ne bayinza okuba basinga omungi bandaba Ssekinnoomu mu kyama naye mu lwatu ngenda kutambula kuba kino kisusse bwe kyandikomye. Okusinziira ku Luwangula, okuzaalibwa kw'amayanja wano kwe kwaviirako emikolo egifuula Kabaka Ssaabalongo. Kino kiba kitegeeza nti wasaanye okubaawo ekikolebwa nga Ssaabalongo yennyini yakulembeddemu osanga omwana anakkakkana. Ssaabasajja kujja kukuba mavi mu kifo kino kulaba nga akkakkanya omwana we Omuganda we oba jjajjaawe. Newankubadde ab'ebyobuwangwa bwe bannyonnyola bo bannassaayansi bakyesibye ku nsonga y'obutonde bw'ensi obuzze buttattanyizibwa. Nkimanyi okyebuuza nti kijja kitya okubanga Nnaalongo Lumansi gwe yazaalira e Buwambo si ye Waswa ate Mayanja gwazaala oluvannyuma n'ajja abeera nga ye Waswa. Lumansi ye yali Kigongo ate nga Kato gwe tutannayogerako ye baamuzaalira Sseguku era nga nawo waliwo omugga Kato Mayanja. Solomon Kaweesa, NTV Akawungezi.